Abatuuze b'Ekibagala mu Northern Division ekisangibwa Mbale beekalakaasizza nga balaga obutali bumativu olw'abakulembeze baabwe okulemererwa okukola olutindo olwayereddwa oluvannyuma lw'enkuba ey'amaanyi eyatonye mu kitundu ekyo. Mudodo tewali, amazzi ag'okunywa tewali, kati ffe tukole tutya? Akuntu ano inzira yadabule yatamire yekubita busani bijje ate ng'ekundi ino naye abaana baliyo basoma Yebbula ejjigwa bagibone yafu pawo kikiriwo kiiraida pawo enyange eno ng'efula yabbire pawo wambukada igombolo liri ngaji lidwaliro liri ngaji amasomero galiyo byebizinesi byose biri kumatafari abantu batundayi basasira abaana school fees. Olutindo olwayereddwa luyitibwa lubumba nga lupta amagombolola agawerako ku kibuga Mbale wamu ne disitulikiti. Abatuuze basazeewo n'ekitundu ky'olutindo ekibadde kisigaddewo bakimenyewo kubanga kyabulabe eri abantu. Olutindo luno lwe lubadde luyitako emmotoka ezigenda okunona emmere, amatafaali, amayinja n'omusenyu ebizimba nga kati byonna byesibye. N'abayizi abali mu kukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo mu kiseera kino basobeddwa nga tomanyi kyakuzaako oluvannyuma lw'olutindo luno okubomoka nga tebasobola kusala kutuuka ku masomero gano. kale kukubira gavumenti gumulanga ibenge ekuleetera ikudimirira buyedi inyalise kukumbakira bulalo. Abayizi abakoseddwa bamasomero okuli Buwangolo Primary School ne Lwaso Primary School okosaka abeetaaga obujjanjabe ku ddwaliro lya Lwaso Health Center 3 nga tebakyasobola kusala kutuukayo. Abatuuze bagamba olutindo luno lwazimbibwa mu biseera by'abafuzi ab'amatwale nga lwatandika okwonooneka emyaka 3 egiyise ne beekubira enduulu mu bakulembeze naye ne batafuna kuyambibwa kwonna. Nyono bakulembeze bezikwangala ngebezi kwabako balako kutandikira ku ward councilor ajidudu kwanza kusamwe kusite kwanza kusezi kwanza kukoni pawo kyese bakuyeda da. Ssentebe w'ekyalo Kibagala olutindo gye lusangibwa Juma Mwaya agamba mu kiseera kino emirimu gyesibye nga kati naye talina kyakubuulira abantu abaddukira gy'ali okuyambibwa. Olutindo lutulu kati enkuba eno yonna yatonye abaana boona balemereddwa okugenda okusoma era kati eno gyeri amalwaliro n'ebeerayo amasomero neti wali mwana kati ali kugenda kusoma era wano olaba abantu bonna okayana. Enkuba efudde ensangi zino tekosezza b'Embale bokka nga mu bitundu eby'Ebunyolo yaviiriddeko emigga 3 okuli ogwa Kafo okuboga amazzi ne ganjalira mu nguudo nga n'ezimu ekitongole ky'ebyenguudo kiyinura kyazigadde okwewala obubenje. Kiza Faizo yakusakidde eggulire lino.